بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر. الله سبحانه وتعالى إرام السورة يتويت المدثر يا أيها المدثر وانجب يبسي قم فأنذر. قم ستوكا كاكاتي فأنذر جندو تيسابا أنتو ومولي مقولا بسي وربك فكبر. وربك فكبر. الله سبحانه وتعالى موغيرينغا كنت أكبر الله أكبر ومتواجه مدارانتي يمنينا السنجي بنيني. وثيابك فطهر. وثيابك فطهر انغو يزو زتمي زبيري وغرو وبكونغو فولي زبيري وكوكويا زبيري موزو. والرجز فاهجر. والرجز فاهجر أما سانا مبانوكي بسنزا بانتو gasenguke togasinzanga tosamiranga. ولا تمنن تستكثر. ولا تمنن togabanga tastakthir olw'okwagala okufuna ekinene ekisinga ky'owaddeyo. ولربك فاصبر. ولربك فاصبر ogumiikirizanga bw'obanga ekkubo ly'okuttebya ekkubo lya Allah ettuufu. فإذا نقر في الناقور. فإذا نقر في الناقور singa engombe eriba efuuyiddwamu. فذلك يومئذ يوم عسير. فإذا نقر في الناقور singa engombe eriba efuuyiddwamu. فذلك يومئذ يوم عسير olwo nno ku ssaawa eyo lugenda kuba lunaku luzito. على الكافرين غير يسير. على الكافرين kubaali abakafiri ku nsi kuno abataakolerera akhira غير يسير tetugenda kuba lwangu n'akatono. ذرني ومن خلقت وحيدا. ذرني الله agamba gwe ndeka. ومن خلقت وحيدا noyo gwe nakolanga ndi omu. ومن خلقت وحيدا noyo gwe nakolanga ali omu yekka talina kaalina talina ssente teyajja nazo teyalina bakyala teyalina baana mundekere byonna nze nabimuwa. وجعلت له مالا ممدودا. وجعلت له مالا laba bwe namuteerawo ssente n'enzimuwa mamduudan nga nnyingi. وبنين شهودا. wabaniina alina abaana abalenzi shuhuda baaleebeeta nabo buli walaga. ومهدت له تمهيدا. ومهدت له تمهيدا نمتيكرا oluteekerateekera obulamu ne bugonda. ثم يطمع أن أزيد. ثم يطمع ككتبون أتيرا كارلونكنا أن أزيد مبيرينغا موغرا. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. kalla nedda webituuse kyakole ekyo. innahu mazima Allah subhanahu wa ta'ala agamba omuntu oyo kaana bi ayatina anidan abadde ku mateeka gaffe nga wamputtu agakuba ku nnyo ekifuba. saurhiquhu saudan kakati ntuusa okumuwaliriza okulinnya ku gasozi agali mu muliro agawulire. innahu fakkara wa qaddara yalowoolereza n'apimaapimamu n'ageraageranyamu ekyokwogera. omusajja oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwatunyumiza yali musajja mukyamu nnyo nga oy'omu ku batulugunya nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. olumu Al-Walid ibn al-Mughira gwe tumanyi obulungi nti y'omu ku baatawaanya nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagenda n'awuliriza Qur'ani. bwe yawuliriza Qur'ani n'emuyingira n'agyogerako ebirungi n'agamba wallahi innahu mazima Qur'ani eyo la halawa ewomereranga switi wala yuhattimu ma tahtahu buli kyonna ekitaliyo ekiri wansi waayo kyakubetentebwa tekijja kufuna kulabwako. wa innahu la ya'lu wa la yu'la alayhi Qur'ani eno yakuba waggulu tewali kijjajjiba waggulu. abakafiri bagenda okuwulira ng'ebigambo ebimuvaamu abanene banne ne bamugamba nti Al-Walid kad saba. Walidi amaze okulokoka. Walidi ayingidde obusiraamu akyuse bannaye tufudde. Walidi ogamba ki ku Qur'ani oyogedde otya? Ekigambo kyamuyitirirako Allah agamba nti innahu mazimu musajja oyo bamala omugamba ekigambo ekyo nti oyogedde otya. fakkara n'alowoolereza ekyokubagamba wa qaddara n'apimaapimamu kikyaba ateekawo. fakutila Allah aga nti yakolimirwa omusajja oyo aliko ekikolimirwa kaifa butya qaddara bwageraageranya kikyagenda okuteekawo. thumma qutila kaifa qaddara mazima yakolimirwa kuno ku nsi ne ku nkomerero mu kolimire butya bw'apimaapima ekyokubeera nti agenda okwogera ng'ate essaawa yemu yava okwogera ku Qur'ani ebituufu yagenda okulaba nga kimuyitiriddeko. thumma nadhara n'atunuulira abantu be abamubuuzizza. thumma abasa oluvannyuma n'asiba emitaafu wa basara ne yeekaba ng'eroowo olunkulu bwe yali badde. thumma adbara oluvannyuma adbara n'abalaga enkoto n'atambula wastakbara n'agenda nga yeekuluntaza ng'alaga nti wabbeeyi.
يؤثر فقال نافهم إيشيغامبا إن هذا تريان القرآن جمربا إلا وكجاكو سحر دوغو يؤثر نبي لكم بكبانه إن هذا إلا قول البشر إن هذا تري القرآن إلا وكجاكو تنيزو بابو لجاكو تمنبوزا كقراني oluyefulidde mu kitinga embazzi qawlul bashar bigambo bya muhammadi muntu buntu yabyogera eno si bigambo bya allah yekangabiriza ng'alaga nti bigambo bya muhammadi yabiyiya sauslihi allah aga nti ŋŋendo kumusonseka sakar mu mulimu omuliro oguyitibwa sakar wama adraka ani ayinza okukumanyisa ma sakar gwe guliwo omuliro ogwo guyitibwa sakar la tubqi tegulekaawo ennyama yanna tegulekaawo kiyitibwa kanyama wala tadhara ate tegutaliza lawahatan lilbashar gusiririza ddala eddiba omuntu n'abeera kisiriza عليها 19 kuliko bamalayika 19 Allah subhanahu wa ta'ala okwogera bamalayika 19 kyali kigambo kinene nnyo ekyaleetera abatakkiriza nga Abu Jahal okutulika n'aseka nti singa ojjeeko Maliki akumumulira amanyiddwa n'abalala 18 be 19 baatulika ne baseka ne bagamba nti ate Muhammad ayitiridde omuliro agambye guliko bamalayika 19 tusobola okubakwata ono n'akwatako sayidi n'akwatako sayidi awo ne tuyitawo abala ne mugenda naye Allah agamba Allah subhanahu wa ta'ala yayogera bamalayika nti be bali ku muliro so si bantu so si majinni ge yateekawo okuuma omuliro kuba singa gaali majinni oba bantu baalikwatiddwa bannaabwe ekisalo obuyitirivu bw'omuliro awo ne babeera nga abamu babakukusa ng'embeera zaffe ez'obuntu bw'ozimanyi naye yateekawo bamalayika la ya'suuna allaha ma amarahum abatajemera Allah ku ekyo kyabalagidde ويفعلون ما يؤمرون أباكو ليتو كيبا كيبا تبالي أنغزي وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر Allah agamba nti wama ja'alna tetwafuula ashaaba nnaari abakuuma omuliro okubeera nti bantu balala illa okuggyako malayika twateekawo zimalayika baffe bamalayika baffe be twateekawo wama ja'alna tetwafuula iddatahum ennamba yaabwe nti bali 19 illa okuggyako fitnatan twayagala kibeere ekigezo lilladhina kafaru eri abatakkiriza balabye nti ennamba ntono beesekere liyastayqina alladhina utul kitaba naye ate be twawa ekitabo bo bajja kikakasa kubanga mu bitabo byabwe gyekiri oyazdada alladhina amanu imanan abasiraamu abakkiriza bajja kweyongera bukkiriza wala yartaba alladhina utul kitab tebajja kubuusabuusa mu nnamba yaffe abantu ababasooka okufuna ekitabo ekintu ekyo twakyogerako dda mu bitabo byabwe walmu'minuuna n'abakkiriza aba muhammadi sallallahu alaihi wasallam bajja kukikkiriza kuba bakimanyi ne bamalayika omu Allah subhanahu wa ta'ala amukozesa n'amukolera kyayagala وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون أبينا وبالود متما جابي نغبا السلام وتسب السلام والكافرون نابا بكافر الدلا وبعدين كبوزا ماذا أراد الله بهذا مثلا كتوندا غير رد چتو بلا كفرني كان نايو غير نامبي يكونكو ينجبوا abantu bonobonna كذلك يضل الله من يشاء الله واتيو وابزق ويغدا asobora mutira bw'ekintu ekitono n'abulira ku ekyo oyahadi man yasha n'alungamya gwayagala akakasa nti ne bwe yali badde ennamba nga ntono okusingako katonda agikozesa kyayagala n'ekikolera ne kigguka wama ya'lamu junuuda rabbika illa hu abategeeza tiryamanyi magye ga katonda we okuggyako katonda we yekka yagamanyi obungi wama hiya illa dhikra lilbashar eri qur'an eno okuggyako okubuulirira abaana adamu oba tuyinza okugamba nti wama hiya teguli omuliro ogwo
titugwogedde bwe gutyo illa dhikra lilbashar okujjako nga twagadde abantu bajjemu ekyokwebuulirira na singa banaaba bawulidde nti omuliro gwa mutawaana nnyo bayinza okweddako. kalla mazima ddala walqamari ndayidde omwezi kubanga asobolayo okulayira na buli kyonna kyonna kye yakola wadde nga ffe abantu tukkirizibwa kulayira kitali Allah. wallayli idh adbar ndayidde ekiro singa kibeera kiggwako. الصبح إذا أصفر ndayidde budde bw'okumakya singa obudde bubanga bwerudde nga busaasanye nga bukedde. إنها لإحدى الكبر mazima kimu ku bintu ebinene. omuliro ogwo kimu ku bintu ebinene bwe tuba tukyogeddeko si kintu kyakuyisaako maaso. jahannama kimu ku bintu ebinene singa tubyogerako omuntu wali badde weesisiwala. nadhiran lilbashar kyakutiisa eri abantu singa babadde mwakatya. liman shaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. liman shaa minkum an yataqaddama eri oyo yenna mu mmwe ayagala okugenda mu maaso akole ebirungi aw yata'akhkhar oba okubeera nga yezza yekka emabega. omuntu ayagala okubeera nga akola ebirungi wa ddembe, omuntu ayagala okwezza emabega wa ddembe naye ng'akitegedde nti jahannama bwe tukyogerako la ihda al-kubar kimu ku bintu ebinene ebitasaana kuzanyirako oba okubirako olwali. kullu nafsin buli mwoyo gwa muntu gwonna bima kasabat rahina ekyo kye gwakola kikusuubira okubeera nti kyekijja okugununula. illa ashaaba alyamin bannange okujjako abantu bokka abajja okweyagala be bannanyini mukono ogwa ddyo. fi jannatin balibeera mu jjana yatasaaluuna nga babuuziganya anil mujrimiina nga beebuuza ku abo abataali mu nsi muno nga beeyisa bulungi. ma salakakum fi saqar bagenda kubabuuza nga bo bali mu jjana bali mu muliro kiki ekyabayingiza omuliro saqar. qaalu bali baddamu lam naku min almusallin twali tetusaala. walam naku nutimu almiskin twali tetuliisa banaku. wa kunna twalinga nakhuudhu maa alkhaidin twalinga ku bulamu bw'ensi nga tujerega obusiraamu awamu n'abo abaabujereganga nga tubeegattako mu kujerega obusiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa kunna nukadhibu biyawmi ddiini twalinga tulimbisa olunaku lw'enkomerero. abantu bali be tulabye bwe bali babuuza nti lwaki mwayingira muri saqar ne bagamba nti lam naku min almusallin twali tetusaala kimu ku bintu ebyatuyingiza mu muliro guno. walam naku nutimu almiskin tetwaliisanga banaku kimu ku bintu ebyatuyingiza omuliro guno. muzze mulaba ekigambo kuliisa omunaku mu Qur'ani muno kiddiŋŋana. wala yahuddu ala taami almiskin tebaliisa munaku okuliisa kintu kikulu nnyo mu busiraamu. wa kunna nakhuudhu maa alkhaidin twalinga twenyigira wamu n'abo abeenyigiranga mu kujerega eddiini. wa kunna nukadhibu biyawmi ddiin twalinga tulimbisa n'olunaku luno olw'amasasula teruliyo. hatta ataana alyaqin paka walumbe bwe yatusanga nga tuli ku mbeera ey'okujerega obusiraamu tetuliisa tetusaala tujerega. fama tanfa'uhum tekugenda kubagasa shafaa'atun okuwolereza shafi'in kwabo bwe tuligamba nti muwolereze abantu bammwe. omuntu yenna bwe balijja mu kika kyammwe omuntu agenda okuwolereza ekika ekyo oba ennyumba agenda okuwolereza ennyumba eyo nga ye yakola bulungi mmwe temugenda kubeeramu temugenda kuganyulwa. bagenda bagamba abo tebatawaanirako ebyabwe byatereera bagenda mu muliro. fama lahum ani tadhkirati mu'ridin abantu babadde ki okubuulira kuba babuulirira bakukuba amabega nga tebaagala kuwuliriza basomesa ddiini. kaannahum nga balinga humurun mustanfira himar endogoyi ezidduka mustanfira ezifubutulwa gy'oli sheekh olusituka okwogera ng'abantu bawuliranga endogoyi ezifubutulwa. farrat min qaswara nga zidduka mpologoma.
ebigambo by'eddiini babitwala ng'empologoma ezaagala obbalya bawoza ffe bye twabikoowa. Allah agamba mubadde ki awali abaagala okubabuulirira mutereere mudduka w'obuddusi gy'oli nti empologoma yedduse ensolo. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. Allah subhanahu wa ta'ala agamba bal wabula yuridu kullu mri'in minhum buli muntu mu bo kirabika ng'ayagala yu'ta bamuleetere suhfan ekitabo kimunashara nga kibikkule nga kirimu bwina agamba nti wamma gwe gundi Muhammad mukkirize nabbi baagala buli muntu ekitabo kiveewa Allah kijje mu linnya lye kimutuuseeko obubaka nti Muhammad talimba avudde wange. كلا بل لا يخافون الآخرة. nedda bal la yakhaafuna al-akhirah ekibaleetedde okweyisa enneeyisa gye beeyisaamu tebatya butyakira era n'okugitegeera tebagitegeera. كلا إنه تذكرة. kalla nedda innahu tazkiratun kuno kubuulirira. فمن شاء ذكره. faman shaa dhakara omuntu aba yagadde Qur'aan eno esobola omubuulirira n'atereera. بسم الله الرحمن الرحيم. wama yadhkuruuna abantu tebasobola kubeerako kye bajjukira ku lwabwe illa an yasha Allah kujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala yagadde omuntu okubaako kyamujjukiza n'akijjukira. huwa ahlu taqwa Allah yenna nnyini kubeera nti atiibwa wa ahlu lmaghfira yenna nnyini kusonyiwa. teri muntu asaanidde kutiibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala yekka omuntu gwasaanidde okutya mu bukakafu bw'okumutya era Allah subhanahu wa ta'ala abamutidde yenna nnyini kusonyiwa ajja kubateeka mu awali okusonyiwa kwe. wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.